Obuganda bukedde kwekulumula nga bweyiwa mu Olubiri olwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Fred Kuria Muwenda Mutebi w'okubiri okumubugiriza bw'abadde ajaguza emyaka 30 ng'alamula Obuganda. Emikolo gyalo gisombodde abantu ab'enjawulo okubadde bannabyabufuzi, abakulembeze ab'eddiini, kw'ossa bannabyabusuubuzi, abayizi b'amasomero, kw'ossa n'abalala bangi mu biti eby'enjawulo. Mukuumaddamula kya Hospital Mayiga yasoose okutuuka ng'ali wamu n'abakungu ba Beene ng'ono atuuse saa 6 okakasa nti Olubiri luli ntende nga Beene tannatuuka. Ku saa 6 n'ekitundu Mufumbyagganda asiimye n'alabikako eri abantu be olw'endulu ne zitta buli omu abadde mu Lubiri ng'ono abadde awerekeddwako Maama Nnaabagereka Sylvia Najjinda wamu ne lubuga we. Asoose kulamusa ku baami be abadde bamulindiridde nga n'oluvannyuma ayolekedde awali mujaguzo n'agiramusaako. Oluvannyuma Ssaabasajja ayolekedde mu kifo ekyayoleteddwa obulungi n'akalya ku Namulondo ng'olwo ekiddiridde kubadde kuyimba luyimba lwa ggwanga n'ekitiibwa kya Buganda wakati mu Namungi w'omuntu abadde mu Lubiri kw'okusaba kulembeddwa mu Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Kitaffe mu Katonda Paul Ssemwogerere ng'abadde ayambibwako bannaddiini abalala ng'ono asabe Katonda okukuuma Kabaka n'okussaawo emirembe mu Buganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu. Mumuweereza ono Ssaabasajja Kabaka Mutebi era watulabula n'otubuulirira okubeera abakozi abaagala eggwanga lyabwe, abalumirwa abalala, abafaayo ku butonde n'okukulaakulanya, twagayaala era bangi tukyali bassemugayaavu, tuli bajuuju. Aye Kristo tusaasire. Kizza Peter wamu na Annette Namatovu be bakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.